Nyamba neo laba okuregula tetulina kakulya ketwafunye yadde nga kibi ekyo kale kanzije kwata wano Manyi sigazamu eminwe egyo ebiri naye kirabo wangi Mami, biri binsobuka bikuba n'omupiira ng'abasoma. Nawe tondopera. Gana nakazi gana mchumusije. Kadompera omuno okube waje. Ushimanyi wa kugamba. Samugandede nawe. Twalire. Mukuma namwe mipira mukera kusamba mupira ndoza yo chaibe munanywa
Akazi. Ko tugabire banne ebyokulya. Tugabire banne. Gwensubuga. Itawo tabulire banno chai. Nsubuka. Nakazi katugabidde ebyokulya. Ozwala omuntu anakuta? Olwaki. Dangayo. Kabange, yachochi. Chai wa muno yiwa. Mama demuletera. Mutebi amagezi agatwalira muno chai ogajewa. Nekana ko weitaje. Mutebi. Bodi boli ko myaka eddalu bannange. Mutebi. Zao chai wange, zao chai wange, zao chai wange. Tatofani. Kofai. No katumula kuna kaliya lako wakati. Ate singa sichi, watu ogenda mukumbako. Kwata mumuwe tomwagala. Tomwagala mumuwe. Akajanja akakuyoddangamu. Alo tata chibe. Obulaba nayo n'omusajja. Essimu bagikwata tayogera. Bw'okuba gifuula bize. Gwe tata kibeeru. Wabula sagala kwata simu ate ne weesirisa. Kyogamba nti tompulira. Gwe ssebo. Bw'obeera yolowooza buli kimu ku nsi wakimala. Katolowooza nze no tulya ki n'abaana bo. Echichi wabula nze ebyo tobiŋŋamba. Manya oli musajja olina okukola ekisoboka kyonna nze ompeereza ssente ez'okulya n'abaana bange. Kati olowooza ffeno tubaawo tutya kasookedde kalantiini etandika. Nkugumikiriza ebbanga ddene busajja gwe nga mmanyi nti kyozzaako neewulira by'oŋŋamba. Echichi gwe bwe wawulira nti eno mu kibuga baatugabira obuwunga n'olowooza nti bwe tukyaliko bwonga tebwaggwaawo dda. Obuwunga bwe baagaba baatuweerako sukaali, baatuweerako amanda oba omunyu, baga nti baatuweerako ssente zaayaka. Kyokka obuwunga nafumbirangako n'abaana buugi nga ndaba tebutumala ne ŋŋamba bba abaana banywenga obuugi babeereko. Mazima ddala
wabula musajja gwe ekiki obusente bwe watulekera bwaggwawo dda tetulina wadde ennusu emu bweti kati oyagala nze nkole ki oyagala mawulire kufuluma kuwulira nti mukazi oyo yafiiridde mu nnyumba enjala n'abaana kati nno ssebo saagala kuddamu kunkubira ago masimu mbu sente tolina sente nze nzijjewa olaba nkola bwe ziba nga zikulemye sente otuweereza kati ogenda kulaba ekinfaamu Kiswa. Mani ya maineti wakaza wano zibira. Akati yani ono yanaba n'ebifuna Nanzitidde akasota kange. Sebo kalema. Muli muti eyo. Kakati mbadde nkubuuza. Ati mukikola muti ku ky'ebyokulya kuba ffe tuli eno embeera mbi nnyo nga bw'okiwulira tuwulira akawunga ffe tukafunanga nako naye nga bw'okimanyi ekyalo embeera nzibu nnyo nzibu yakwasaganya nzibu ddala ffe embeera lwali twagyeteekera dda era omukulembeze bwe yagamba nti tusigale waka ffe twassa bussa mu nkola mukikolera kati oyo yena bulubandi gw'otadde ku migaati ekituba okisiize kyonna kizze emigaati amagi gajjudde ku suwaani amata banna ekyonkola naawe okomye owaayi kyempulira eyo ebyokulya ng'ate mwe muli bulala nnyo amagi bulubandi emigaati Bannange ate w'amatooka aleese amalala gali gengedde n'okwengera mugatwale mugasuule kasasiro gali agengedde muyingizaawo mu sitoowa obadde okyaŋŋamba akati mbadde ŋŋamba nti oba nange nzijeko eyo ddira neokumako eyo embeera nga bw'etereera nange naagira kale njakukubirako woodosiza okusimbula osooka n'onkoonako kale kakangalinde naye tuneetombeeza ku byennateete nembeera ku bitaala awo sijja kukola Sebo nze nzirawo neesembye ambuuza bya savaare nze nezze mu kyalo okujja twabutegeera dda wamma akasota tukomye ku mmeka buzibiddewa obwaleero ye ate bunaazibira era kangiire mu nyumba mbeera bakiswa bananzuugusa tukuba amata nakuba amata
mukomaawo temwamanya nti obulwadde bwajja kiba kyagwa abantu mu bufuba simanya ne mukipinga social distance kwe tubikola waniyo kale musebe ebintu tugende Mutabi wanyi jangu wano obadde okimanyi leero kwatikidde okunaaba zibaye nerabidde owaye twala eri Mutabi kikola kulongirabayo ejjo nze nanaabi ate nekiwunja amazzi ebyembe nako bulijjo kwagantirayo ekiki tonaaba oba nanaaba kale nja kunaaba naye naabira ku ssaawa ze zimu zona nabiddeko ejjo saagala gwebuzebuze obudde bwe buno naabira ggwe ekiki oddangamu nzoba mansi ate ngaddamu ate nenkyalulo okwenaganaga okwewa mabanga. You don't have one word. Anyway, scatter kusamba Ego yasigemisa. Amaze okunaaba. Tumaze dda. Twanabiri. Kinabika. So the question is, how do you achieve the two? Avoiding mass infection, but not committing suicide. By doing two main things: dispersing all the main concentrations of people and stopping their movements. That's why it is important to stay at home, but allowing farming, because farming had no okwekunganya. Farming is, we are always in our gardens, not concentrated. Allowing manufacturing, you may not have to go to the markets. You can order things and they bring them to you. Even using the the ordinary phone like mine, because me, I don't have those Maridadi phones which they talk like human beings. For me, I still have the other cavidity. Transport of cargo and the essential services. The majority of these have been moving well. Only state cargo transport from the neighboring countries. I have spoken to Mr. Kenyatta. Kagame. A lot of drivers would be streamlined. I will also speak to His Excellency Salva Kiir, His Excellency Tshisekedi. I will not talk about Burundi because we don't have a Kenya, Tanzania, and Rwanda
Warehouses will be open, but schools will remain closed. And on behalf of schools, the president pointed out one of the key issues that many dormitories are overcrowded, but schools and day schools but just a quick recap of what the president mentioned for whoever was not following while it was taking place. It is 3 minutes to 10 p.m. Number one was use dialogue. You don't have to and landlords tebalina sente obwavu bwe bwavu tetulina mmere leero ku luno twesibe ebbiri tutuusa okulyako yajjo twesibe ebbiri naye bannange byo nga bikyali awo kino ekirwadde kisajja ntidde nnyo. muganda wange ebintu wabiwulidde omusajja bye yagoyogedde. President, sina paredi wange nawo mbanyi. Yayogedde ennaku 21 omuntu agenda kukola tulabaziye 14 zibadde tuteganya naye ate 21 muganda tugenda kukola tutya. Katonda wange omwavu wakufa kubanga ennaku 14 nazongezezaako nnoonya ku mirimu naye gibuze kati olwo 21 yaguyongedde yagumiza agambe tuvuge emigugu kyayogedde emigugu emigugu gye tugajijjawa so kambuzeemuko aya ani akuwa ekifuluuso kivuge nga ye tagendeddeeko ate abantu tabaagalako omuntu ayagala kuwa ekifuluusi naye atuule ku ppiki omukoleki omutwale naye tugenda kukola tutya nange binsobedde ate n'obudde tebwakyuseemu bwasigaddeyo nga bwebudde zile essaawa zayongezaawo bwe yayogedde naye nawulira boogera ku kyokufuwa akawunga ebyo baabyogera naye ogamba kanaatuuka era akizzeemu n'akikoonako ekyakawunga katusabe tulabe oba kanaatuuka singa batuyambale batuwa kukawunga kubanga embeera mbi naye ng'okyali awo akawunga kanaatuukira okujja tunaaba tuli kuki kubanga ennaku ziri 21 kati mbuuza leero bagenda kulya ki nze obuzibu nnyina nnina famire singa si famire nandibadde mbeerawo nenjiya kubanga akakomando kasobola nsobola okulya akakomando akolukumi nekakola ki nekambeera bwe naali akakomando ewaka banaakola ki kati ogenda mukyalo amagezi genkoze kanzize mukyalo kuba mukyalo nsobola okufunayo ekifuluusi kya lumondi nekivuga nenkireeta ne balyako kuba akawunga baakogedde bwogamba kanca kati olwayo bagenda kulya ki oba enkya bagenda kulya ki kuba bagambye nti akawunga bagenda kagaba bagenda tandikira ano wange mwana wange nze ekyalo sikisobola ekyalo sisobola kuddayo naye lunaalibadde nga nzirayo nze navayo ettaka tulitunze ekibale kyonna twakitunda kati sina wentandikira. Jendi mulimu ki? Nga mwafunye empisa mu COVID muno. Nyammwe gyali? Mama Faye, lero ng'otukedde. Nasuze bubi lwa bunene. Era byebigere bino kyova olaba nkukedde. Suubira byenjagala obimanyi. Mama Faye, akasente munnange omwami agenda kaweereza ku weekend. Tujja kuba tukaleeta. Naye nammwe mubeereemu. Buli kadde n'embeera nga neewuuba mukubo. Oli omuntu omu. Neneewuuba leero neneewuuba enkya komawo luli. Gwennyabo. Kino kibuga. Mwali musobola okusiba ebintu ng'omuggalo gutandika ne mweyuna ekyalo. Okusinga lwemulemera mu mayumba g'abannamu. Kaakati nnyo. Neera ngende nkomewo ku wiikendi.
Era nkomewo abantu abeetaaga ennyumba bangi. Okusinga mmwe mugibeeramu nga temugenda kumpa ssente zange. Kaakati balo mugambi. Eno si nkambi y'abanoonyi b'obubudamu. Ze siri wa UN nti nga babuyambi. Baawo mugamba njigyeko akajanja akasuza ow'empogo ematanga. Ssente zange nzeetaaga mu bwangu. Kyokka bw'oba omanyi nti temuyina ssente, mufulume enju yange. Kuba njagala ssente. Sazimba kubeera awo kifaananyi mmwe kwebaka tulootwammwe. Ssente zange nzeetaaga. Saagala kukomawo wano nga muŋŋamba luli. Pozi bala ayagala muwanvuyireko. Senkwawo ebintu by'okubeerawo nga mpoggana buli kadde. Lwaki temufuluma enju yange ne mbawona? Naabeera ku ekyo kimu. Nange owadde munasukali wa mama abase kale abase ebiki bigera mpola ate bukana nomala oyogera nze kano ngamanyi oluuzi omusango kwati nga n'ebimaga binabinakaba era dda kulumu sijja kwogera. Abange tuli kuki omutebi muno mukoze eki mama tewali ndoza si yansookereza nga ndi mu byange obadde mu bibi ebiki wangi olujja wamaze oddwera kugambuli awo ngengoba bwegobi tambula ogende magoyera olujja ate gwe yanagambye okulongoseza walongoseza bulungi kukeera kuguluba bugulubi nokatunulira situuka nga ogenda olongose obedda mpulira abaleekaana ze bazze ne mutulo wenyawo saawa mmeka zino zoozuukuse banno bazuukuse dda bamaze bye bakola naye gwe weebase maama bwoti bwogenda okubeera n'embufumbo bwo maama gwe weebase weegolodde webaza yazimba mmaze okusomera ebitabo bitukooya leke mpumulemu
Hebale. Kiri mwakizito muno. Kyokka kiri maka muno. Alani bakero kulekanyanga. Tonda wange. Umuntu tawumuliko ngali mu maka ge kimala. Umuntu tawumuliko wakawano. Wati nokero kulekana n'abaana. Kati ngolo kusasa muntu. Gwese. Wabade tozukuke. Kyenagala nzukuke nkoleki. Wanji taata. Wawulidde nti takisi banzitate. Wanji taata. Pagaba taxi zabakulanira. Nzukuke nkoleki. Pagaba wawulidde nti omugalo gwongezeddwayo balikobe kawebake. Kati nkoleki. Ebibanja biri eri bizika. Tosobola kukwata kkubo n'ogenda n'olongosa n'olima bibanja ebyo n'abaana ne bookera ku ndeekaanye. Kakati kanguuze. Weebase. Olowooza abaana tugenda baliisa ki? Wadde tuli mu COVID. Naye bwe tusobola kuyiiyayo n'ogamba mutufu abeeko kyenkola. Lindako. Kati kankubuuze kwolowooza abaana tugenda baliisa ki? Nekeera okugamba nti zuukuka obeeko ky'oyiiya wadde omugalo weegulisiganye naye natukera otuteekanya abaana tugenda baliisa ki? Omuyeye gw'abaana. Senjogeddeko bwogezi. Ng'omuntu bw'ayogerako ng'ali mu maka ge nti tawumuliko ekimala. Kambuuze taata, kuwumula kika kikootegeeza. Bye weebase kiro tebyakumaze. Nekeera nga neekugamba gwe neweegolola. Abaana osuubire tugenda baliisa ki ssebo? Mu kifo ky'okukwata abaana ogende mulime. Ndaba nabo bakeera kundeekaanya buleekaana. Kale ebyo tubiveeko. Nti wafunye ku kacaayi ng'enjala enkedde. Ennuma n'ompanibwako. Mbeera si nnungi. Bw'abanga caayi gw'oyagala. Bw'abanga caayi yagenda okusiba n'otagenda kukola kamukuleetere. Walabika agenda kufuula ekyokwekwasa. Sire bulungi. Gwe naamu. Wanji maama oyitaba ebigere nga mbwa. Yero tamuleetatawo caayi. Mama sukali yaweddemu. Kati olwo mwamunuunye. Ye bamutebi bali luddo. Yangu ondeetera omuggo mangu. Yanguwa. Muteri. Gwe Namiiro. Mumpiteko wano mangu. Mwambako mangu mumpiteko. Baana mmwe njagala mumbuulire ani yanuunya sukaali? Mama tetumanyi. Sukaali? Kituufu temumanyi. Ekyamazima kati yaleese mubbi. Okuva ewalu ajja anuune. Yanguya omuggo gwe wamuggo ye ali ludda wa? Gwe. Galamira wansi mangu. Yanguya omuggo mpa. Galamira wansi. Namiiro. Yanguya wangu wano. Mama nzani wekangubulire. Mudebine Namiiro banuunye sukaali nze saabadde. Namiiro. Mama akulimba. Ne baana mmwe. Kyamugamba bwe ngula sukaali wano mwe munywa mukalu. Si mwe munywa. Ne baana mwe temulaba mbeera ddala amazima genyini ki ekibatuta okunuuna sukaali? Kati omumpa naawe mbukozesa eki? Gye bulaga tomanyiiyo. Nsubuga. Sooka olindeko ndabe. Leeta mpa. Nsubuga. Obwo obunga bwe nakutumye buwera.
Kira abantu kala bafuka bayayi leta ndabe. Nsubuga nakutumye na chachu nakutumye super. Nsubuga tobanga sente zange zokubiyanja ulonoli ebindazi. Sente za bindazi ozijiwe. Mukaza akende naye bana. Habita byangu. Aluza sikola nenkwata ku sente. Mbera nganze nje tulimu. Bambi ndoga yekikazi kwetyo. Kazo watu. Kawasi. Mama tata. Halo? Wanji. Wali bache. Je tuli. Atenda ndiko akasente kusimu. Ka message okalabi. Mbade sinakeberako. Batenda ndiko naye munange. Ekyo kyensobodde embeera mbi. Webale. Chibalu. Gwa Chibalu. Anji mama. Soko jolabe. Zino sente mmeka kitawuza aweereza? Mitwale ebiri. Si mitwale abiri. Ekyo mitwale ebiri. Zino ziri nnya. Ate buno bupointi babugala kuteekeza sente. Okakasa? Mitwale ebiri. Chibalu. Ndayo okole ebibyo. Halo? Gwe ssabo. Zino sente mmeka z'otuweereza? Emitwale ebiri. Naye bw'obeera eyo mu basajja banno oyimirira n'oyogera nti oweereza mukazi wo sente ez'okukozesa ewaka. Naye otegeera bulungi. Oyina amagezi. Kale nze nfunda n'atampeereza yadde. Kansooke nkunnyonnyole naawe. Bw'ogenze ku mobile money obagambye nti oweereza mukazi wo sente za kukozesa waka oba omuweereza airtime akubireko. Wabula gusajja gwe toswala. Gwe bwe wazimbayo akayumba mu kyalo nolowooza nti ne guno omuzigo gwe tusulamu gugwo. Saba weebale kuzimba mu kibuga na mu kyalo. Kyokka landiroodi akeera tubanja wano buli lunaku yakava nawo. N'atugamba tufulumye ebintu. Yesi waayo eni nti agaba buyambi. Kyokka oli eyo nze ndi eno mbonaabona. Naawe. Nedda nkoye okwewozaako okwo. Nkoye eyo byonnyumiza. Buli kaseera ne weewozaako mbu sente. Oba ono n'agira ki? Nsubuga sente kyala gwe. Nfumbe. Ani abuyiye? Mama ono wedda mugamba ate ngende nfumba obugiyiye ng'agaana n'amala n'abuyuza. Ono mugee munno nkiweeruba ekyo ky'onkumi kyaleese kati ono yabukutte n'abuyuza. Kumwambya ni gwe mbuwadde. Wabula kati mbivuddeko ebya chapter ya chayi njigaddewo mwamumanyi. Sente bwe ziba nga zikulemye otuweereza kati linda ekiddako. Ababanka? Ababanka ngenda pasasula sente. Genda kuzibawo. Naye mukama wange embeera gye tulimu nga mbi. Katumale okuva mu muggalo guno. Esente ngenda kuzibawa. Naye nange ndi bubi eno mu kyalo gyendi. Bagume mbeera nange gyendimu si nnungi. Essebo bwe kiri. Kale beera bulungi. Kale essebo bandabe. Gwe ssebo ebyakyayi oba weesonyiwa. Abaana b'osukaali bamunoonya. Sibeera byengedde okugamba ku makya wano ng'olekaana n'abaana. Ne musajja gwe oliko ekikyamu. Kyewataddeko. Wabula ky'oba okola kwata bukwasi mu nsawo ompe sente z'okukozesa otambule ogende. Naye bannange mukazi gwe.
Anna. Ogenda leero luno. Kwegamba ninga ali ku katala. Anna. Gwese. Kiki kino kyotaddewa? Sente. Wangi? Kati nkole ki? Zino sente tusobola ozikozesa ne zitumala waka wano. Ffenna abantu abakulu n'abaana bato. Zino sente. Ne bannange mukazi gwe. Kati bankole ntya bannange olinga atamanyite emmotoka eri mu looni. Amabanja ge mabanja. Eno bammanja eri bammanja. Kati nkole ntya? Zikiki nsobola. Ebyo bye nkugamba. Mu kifo ky'okukola sente okuzitereka. Mudda mu kukwana bakazi. Buli kikana ggwanga n'ofuba okulaba ng'ogenda kituukako. Ani na. Kati nnyumiza looni nkole ntya? Ani na. Ngira nkwana baliwa. Wena gwankwata naye. Naye mukazi gwe. Va mu bintu by'okugereza. Ebyokugera okugeza engero. Kola ekintu eki. Kwata amakubo g'ogende. Wajja kuntabulira bwereere. Naye kimanyi nti zino sente tezigenda kutumala. Wadde n'akamu n'akeddagala. Kati kwolowooza okutambula ontumye kulima. Kangende. Kola. Zebyo byensobola. Ewaka wa bannange. Pinga nsanyisa okulaba kale obadde awo bannanga ani akulagiridde nawe leka bulijjo mmanyiyo anti bulijjo tetera kutambula kati kawaani sinanya kawaani naye twadde kindeseze ate ozijjo ani azikuwala masawafe wekiwalaatu ogamba kana akadinka nakasajja akantamya chemistry kadde kayitaayita mu maka nekansanga awo ewaka nekangamba babuligeti omanyiyo kogwe yamanyi ebayibala soma pena ekirala batukanti kwekuma obigendo gyali era mulaba ate muwulire gamba ti noomungulire era newali sente ezo simulabawo mwana tuwojjidde katikati ng'akademula kaakaggwamu naye ngenda kaleeta gwe teweeraliike mbadde nkaleeta ge mazima ngenda kateekawo kale kabeerandeese neeyanzizza mwana gwe mulala takuleete sikuwerekedde mbadde nfumba mbadde ndi mu kufumba bayi habi ate kati ndo bulijjo ŋŋamba muli ku ssomero ngira nnindako oluwummula ekirungi covid wuno akundeetedde ndowooza tewali kirala kigenda kulemesa kikyotegeeza mu ekyo ani nze ŋŋamba nti watya nga tusisinkanye nenkulabako ate wano tetusisinkanye nedda ŋŋamba eri gye naggamba ewa era tukoleyo ki simaye bye nakutuma wabireese zikanga gwe natuma smartphone esimu nazze nayo simu yo nagireese simanye kuka amapeesa koze ozunga nako zino engalo zange bwe zetegeeza zikufaanana okunyiga amapeesa naki naawe nedda esimu yo nagireese bannange kati oggwa asinga waawo tubala nga n'olumu nkwetira salvado obula mwana gwe abange gwe mwana gwe
Watandika ddi? Ndaba obasira. Mpitako tugende. Yangu tugende ko bitebye. Yangu. Wanji. Kwa mwana. Abadani oyo. Abadani. Nkusanze nekulaba bulungi nnyo. Abadani oyo. Yangu wamangu njagala nkubuze kati nkubuzo kiddamu. Nyanukula mangu speed abadani oyo. Omanyi oli mukola. Nkubuza toyogera toyina mumwa. Tonanage. Njagala kyankubuza nga kyoddamu owulira bulungi. Yangu. Kakana wansi. Nachi. Mwana wange Nachi. Biki byenkusanze okola? Nachi ku ssente zikuteekebwamu ogenda osome. Ddala ebyo byobadde mbyagala okubeera mu bulamu bw'obwo mu maaso. Nze byolowooza si byenyi. Ate bitya? Nze omuntu akwerabiddeko n'amaaso gange. Nkulabye n'amaaso gange aga. Nachi tebangambye Bugambi wabula nkwesangidde nze kennyini. Naye mwana wange Nachi. Oli kiki ky'oyagala? Nachi saagala obeeremu ebyo bintu. Nachi kyenjagala weesonyiwa abalenzi. Omanyi amagoba agalimu ebyo ebintu. Ebyo ebintu tebirina kalungi mwana wange. Gumiikiriza munnaye nkwegayiridde Nachi. Komutemi. Yesu gwana aba. Itogiro nabe. Haninze. Gwana aba. Icho nzina nabi. Nani zina nabi. Kale sijja. Laba, namazika gani tereddeyo. Echi. Jo nzina nabi. Gobona walonza ndala naba. Kale tonzumbirako. Nani zina nabi. Kale sijja. Laba. Laba yo. Echimuji. Namazika gani wali tereddeyo. Atomani. Sigenda kunaba. Njagala nawe nakola losi. Yebujugwa kanjirayo. Atokugenda abire nja kunaba enja. Tatu nabe tawo. Nero nabe gwe. Nero Wachi mwana buli kaseera talabani. Tagala kunaba. Awo malimba. Ejo sina nali kati lero sinza naba. Wanji? Omoyo ali mama yanaba. Echichi? Lero sinza. Amo ekulanze nali kati lero yanaba. Wachi tagala kunaba buli lunaku. Okunaba kubeera kebyo mwate guluna nabyo lero sijja kunaba. Wali uliddeko emmere n'ogamba nti lero sijja kulya enkyanja kulya. Kiki kinaabyo? Abasooka olindeko. Yana mwatandika ddi okunabira ku timetable? Wabula byanamwe mwasala magenda n'amaddabira we bitunula. Mutambule mugende munaabe. Sina bina. Chalekwa kwe sirali kwe. Kwa tana kwe. Kwa manjo na asula. Kwa manya wakati yogendo banjo nyola.
ono nga tafunye emmere. Nakazi. Emmere ya munerazeeyo. Emmere ezenjibeze. Emmere obadde gyendeese. Aba, nyamu, bana mugalo. Baba yebase. Soka. Etumani tata. Ate samunyezako kunaaba teyadduse. Naye mukazi gwe olinaga jjavu bwotyo. Omwana ayinza atya okusula ebweru ng'akola mundu nnyo. Oli mundu otudde. Oli ku mmere olya. N'emmere eyinza okukka munda gwe. Gwe nnyama. Njagala mwana wange. Kale mwena mukiveeko. Okuggyako nga maze okulaba wano nsuluka. Saagala kuddamu kulaba emmere omwana ali bwe mumuli ku mmere mulya munviire nze mbayita nawo era tegwakalimu obuuka. Banamu, mwaze mukola ku munnammwe. Wabula muli emmere mugende mwebake. Abagenda omulabi tukizinda. Waayi. Ku kizindaalo basinikayo mannyo. Wampaddeyo mmeka. Wabula naye tontabula. Muli emmere buli omu agende yeebake. Tata mama. Tata mama. Ani oyo? Nsaba kunzigulira neebake. Omwana omulabye. Tata mama, kale ekiro kino nze mujjewa. Omwana munoonye bw'otakkula bati omulabe tewaliko. Tata mama, oyagala omwana azaale muzaale? Bwe kiba kyetaagisa muzaale, bwe kitaba ekyo, tojja kwebaka.
Soka kale kyasuzana mu nyumba. Mazima ddala kati ogenza oti? Nga bulijjo. Kyokka bulijjo bw'oti bw'ogenda nga tutulekedde yadde ekikumi. Kyokka wakitegedde omwana yasuze mulwadde, ssenyiga amuluma, ekifuba kimuluma, yafunyeemu n'olusujjasujja. Wali yadde n'olukumi olugenda okumugulira amata. Nze nno omukulu nsobola okugumaagumako naye ate omwana. Nanki ogenda okukola? Era kola ekintu eki. Ngenda kungumirizaamu eddakiika 3. Nkomewo. Naye walaba sikomyewo. Tutenkanya ng'omukazi. Abano Tusanise okubala. nafa okusanganya. Muwala, kankubuuze. Ono wa Mr. Kisto. Weewano naye tali bw'alina gye yalaze. Ye nga temwambadde masiki. Simanyi mwaze munaabye engalo. Tuzze tunaabye ne mutakisi mwonna mwe tujjidde tuzze tunaabe. Anyway. Amazzi gaago. Mudde munaabe engalo, mumale muyingire. Tusanise balaba nnyabo. Kale nnyabo. Nnyabo tusanise tusanise. Kale nnyabo. Ye. Nnyabo akolako nnyabo. Musiminte. Kolongi nnyabo kasiyata nnyabo. Kale nnyabo. Nnyinje akola nnyabo. Ye. Sweetheart. Bulungi bwawe. Muli muti. Mukyala nno ensonga endeese ya mukulu Kizito. Aha. Nawe tereera ki? Tasobola kutereera. Yandekera abaana bano ku kibuga. Abaana tebalina kye balya. Tusiba enjala. Nange
bwe ndabye tajja ne ngamba kamuleetera abaana be. Mukyala, nga sikutegedde bulungi. Kyentegeeza. Njagala onnyinyonnyole byentegeera. Nti mwami Kizito ye taata w'abaana bano. Kizito wange? Ati bwe ndabye simulaba ne ngamba kambaleete babeere wano. Naye simulaba. Mpuliriza maama, Kizito wange nga yazaala bano abaana? Ye taata waabwe. Maama ndaba obuze. Ne ngamba kandeete abaana be wano. Ajja kuba abalumirirwako. Mukazi wadde. Wano we wammwe. Tereera. Kwa mukazi. Maama. Ono omukazi asaaga bannange. Mwe baana mmwe. Ani kitammwe? Ye mami kizavuga ne taxi Kampala. Gwe bakuyitaani? Bakuyitaani? Ate gwe? Julius. Katonda wange. Luno nga ate luyidde lukkirira. Waliwo kizitanguddeko leero. Amasena ne wani wa taata. Wabula mulinda kitammwe yajja bbi bannyonnyola. Semuju govuzi nga mwendi munaye mu nsi muno tubeere eyo bikibwa ate gwe tewabimanya biri bwati ebya kafyu kyogamba muwamwe kafyu atandika kumakya tewabiwulira mukulembeze atugamba tubeere ewaka kogwe nze olwakiwulira ekyo nentuula ewaka paka nembeera eyo naye owaayi batugamba eyo mwafuna kawunga akawunga sijja kulimba nti tetwafuna akawunga twafuna naye tugamba nakalya nako ate lwaki baabo olwebeeya lw'abaana lwennina bakanywako buugi n'ekyemisana ate ogamba waasigala nga tewali era okudde waka ekyeggulu nga nta maaso nga bagamba ate emmere waliwo newolabira kati ninayo gye ngenda okupanga akawogo waliwo yampisaawo ngende teteekanye ekamere gye njagala okugenda omusajja yakola atya omusajja olwamula omukanikira nangamba nzija n'agenda taddanga okuva olwo siddangamu kumulaba naye omanyi kenkulabyeko tugende yaabo babiri nze naawe nkwasaganya ajja tuwa kasente tumubanje ajja kutuweeza ffe ajja zituwa tumulumbye ddi kati obudde weebuli awuzibu wefunye bate naje ngende n'okupanga akawogo kati nze kyaba okola akasimu kabeereko esimu kweri ziwe nviirayo ngenda kubakoonako kale sebo akasimu kabeereko esimu kweri ya nze kati wefuniramu kagapu bwe ngakoonako omusajja tumulumbe ogesibona kawogo naye obuze nnyo genda kafune kale baabo mwana gwe sooka olumbe ate olwaki olwa muganda wo muganda wange leka ate naawe ate kutandika kwebuzaabuza kyoga ate olina kyomanyi waddeke waawuliddeku nedda obwedde waka wooli oba obwedda toliyo wendiira wonsanze kati oyinza otya okuba nga tomanyi bigenda mu maaso wammwe siina kyemmanyi nga muganda wo tebamukwata n'omusajja muganda wange ani muganda wo Nakiberu annange sooka ombuuze bamukutte naani era ani yabakutte maama wammwe kennyini naye ne bakugamba omusajja aveeyo tumulabe luno luukato ekiki ogamba luno lukato lwayipawanga kyoko olwo nga ne berugituulako lusigala lulengejja olabika naawe onnimba nga nabeerabiddeko n'aganga abiri Nakiberu nakyala nno naye yeesudde levo nga yeeraga soji kiki eri bampita nawe bampita kiki manyi okukola obumotoka naye oba munyo kale ekyo kyoyongamba kale ate okuzanya karate kirati bebiki tolimanyina bino byawakyalina ebyokuzanyisa n'ebiso nze manyi batisanga zokka ate eri mu kisalo genzikubira nina oluso oluso subuka nejambiya
Aha, okikoze bulungi. Kati mwami mungi. Alage ngeje bati mutukufu. Mujo. Nangu. Mukonji. Ndiyo. Hani bagamba kusanya ebintu. Mwe. Hani abalekera okusanya ebintu. Hani bagamba mu bisanya ni wani waka. Mumpiteko. Mwiteo. Owa. Chiberu. Wazedi era ni yakulese. Mama mwe yabalese. Yabalese mwana. Nagamba nti yabalese. Katonda wange. Kati gwe ssebo kambuuze ng'omusiru wali onoonya musika oba wali onoonya baana bawala nti nze bannema okuzaala kyokka ate korona alyokanga najja n'alyoka aziikula ebyama byonna byebiwano byekugamba nekugamba okwenda ono n'oli n'oyagala ono n'oli n'olyoka obyegaana gw'ozaalira emiruka amagombolola musajja gwe tompite ow'okusaagirako kati njagala olwayazaaliko emipiira inza musukulu wandugwa njagala olwaleero bw'aba mukazi wo nga yakwata ezo ezaana zeezo n'asuubira nti agenda zikwata azisuulire inze musukulu wandugwa nze lwaleero luno Mama Chiberu. Wanjita tasiwe. Ne mama Chiberu kintu kiwakoze nzo otyo okuddira abaana n'ojjo bansuulire no mu kyalo. Kati dalenda abaana gyo balese kubobola abaana asobola okubeera mu mbeera ennungi. Atobate yagala nkole ntya sebo. Nino dile. Abaana no baleeta omukazi basuulira omukazi kati yagala abaana bange baffe bufe. Nkole ntya. Bwekola wulire. Ndowooza kati obajja kukwasa ekisanti wazaala. Nedda mama Chiberu enkola giwakoze sinungi omwana wano abadde atemyeko munno obulago n'ebyo byonna ebizibu ogenda bireetera nze n'okuleeta abaana nga tumaze na kuntegeeza kuwali badde okuba essimu n'ongamba nti abaana kambaleete n'ensala amagezi naye kakati gwe nze nkole nti kati nze kolere ki nkukubira simu n'otazikwata nenkuba simu n'ozifuula bize n'oyogera ng'oyogeza birimi ki ekiba kiddako omwana abadde atemyeko banno obulago kabateme kuba babandekera ebbanga lyonna kyonna kyekibaddewo nga bana abandekera kasookedde karantini etandika wabula mukazi gwe ebizibu byonna byogenda okutuusa ku baana bange manya ebibatuukako bannamanya gwe bibatuusizzaako buli ekizibu kyonna ekigudde ku baana manya kituuse ku bo lwakuba ggwe wakiri wali balese mu kkubo nze ne mbasangawo kutuuka obbaleetiro n'omukazi abayise ngaaki agenda kati bw'abatta Kati Chiberu. Omaze bbanga ki nga wansuula mu kyalo n'abaana bo? Gw'otamanyi nti tuli mu mbeera mbi. Oli mu kyalo. Omanyi gwe wamalayo. Abaana nandibaliisiza ki? Bwe nakola bizinesi wagitta. Mbadde abaana mbafumbira bugi nga ndaba akawunga bugenda kuggwawo mangu. Kyokka n'obeerayo gwaziito olw'okuba wazimba akayumba eyo mu kyalo. Ng'omanyi ne guno omuzigo gwe tusulamu eno e Kampala gugwo. Nandikoze ekinze ng'omukazi. Nange nzaba kuteerawo n'enkunta lwange. Ekyokubiri kigamba nakolera bizinesi n'ogisuulawo buli mulimu gwekolera nga omanya nti embeera embi ejja kubaawo lwaki wagitta bizinesi lwaki wagitta kati gwondetedde ebizibu nze nali neekakasa nti embeera embi bw'eba etuuse omulimu gwenkoledde ojja kusobola okugukola ki okukulabiriranga n'abaana bo nga siriwo sente waziwa bannyoko Tata Chiberu beeramu musajja gwe ba muntu mukulu wezeemu amagezi Yomba yali ya sente meka n'abo abaana ebbanga ly'emaze nga mbalabi. Nedda nnyabo.
COVID, twatandika COVID ne quarantine mu gwakume. Business yali esobola okuyimirizaawo n'abaana egyo emyezi ena si mingi. Sente wazono. Walekawo ezaalo enti eza bizinesi n'ezawaka. Kakati nnyabo ebyo byonna wadde ng'okoze bw'otyo naye ensimyo ky'okoze. Kati kabaffe naye sikulabanga wange ng'ozze okukaabira enti omwana wange lwaki afudde. Oba akoze bw'eti tonnenyanga ekinaagwa ku baana bo kubanga gw'okyereetedde. Ekyo njagala okimanyi. Ono kalantiini gwe tulimu situmayi bw'anaggwa ayinza okumala omwaka omulamba oba ebiri. Kati ebyo ebizibu bibyo nange ngenze ku bizibu byange. Baby aliatia? Baby jali mulungi. Mama le. Badde nyina kyenjagala okugamba. Nesimanyi oba tukyogere. Onombuulira sijja kyogere. Sagala okyogere. Olaba baawo musanze ne mukwano gwange n'ekibiina. Gambye ki? Mbasanze. Era nange olusajja olwo. Olusajja olwo oba omuntu agenda dukolera ki? Sanze ne Nakiberu. Mbasanze kukuba aba n'amugirayo ekyebiri n'akimukwasa. Ekyebiri? Namuwa ekyebiri nga nzandese wano nga ngambe talina yadde n'ekikumi era talina kyaleseewo neziguza amata g'omwana nzeewoze bwewozi wa neyiba. Naye omuwala n'omulabako munene ati akabina akakomeeri mama lewuze ngenda kuyamba mu kintu eki ngenda kutwala kwagambako oyo muwala wabeera. Kyogamba omanyiyo? Manyiyo bulungi kumpi tutambuzawo nalekere. Alojja kunyamba ontwaleyo. Naye gwe okimanyi nti eno omukyalo obwavu bungi. Siina yadde siringi emu bweti. Nolaba eri mu kibuga mba ne ssente era okubeerawo nga sirina bisiba bubi nnyo. Kyogamba ewamu mu kibuga muba ne ssente ng'abantu abakulu. Naawe sinze kubeerawo nga sirina. Nogwana gye ebintu byakyuka oba olwokubakkola. Namiiro aliwo? Namiiro ayinza oba nga aliyo mu nju. Tugendeyo. Oyo Namiiro alabika aliko ssente. Kia ate naawe leka akakanya akatonga ssente kazigiyo pozi nga kabyenzibe. Towakana tugende nkulage. Amanami olinamu erinnya erimu? Nze sikyakula amannyo gaggwamu dda. Leka naawe kyogamba tolinamu wadde erikuluma. Kale kyogamba tolinamu wadde erikulumamu akatima. Nawe Namiiro tutulemesa ssente kale jangu bakebere sima bakebere. Nze sirina sirina Kimanyi nti tunyemanga n'enyanga abiri. Tegaki temuli. Kati kyogenda okukola ogenda kufuna efu n'omwenge obeere ng'onyenya mpolampola. Kati nze nja kujja n'akawuzi basike mulimu bwe. Nedda nze ngenda balopa mwagala kulumisa banne manyi. nze biba byammwe nabivuddemu dda. Nze mwana mumanyi yagenda kali maama mwekyokuozibuga atamanyi ogaluma. Kale kale otusuubiza ssente bali njagala emwesi zituwe ssente n'okuva n'olwaleero omubafala okwata kisolo.
webale. Kakati mbadde njagala kundagirira wa mukyala Namigane. Kikuva bantu omupiira. Mbadde simugenderedde naawe. Oyabuuza ani? Mukyala Namigadde. Ansobagala maama. Mukyala Namigadde? Mutegedde gwayagala. Ayinza obba ayagala ono. Ayinza obba ayagala oli abeera baagundi. Nawe ono gwe tusoma naye. Anti ye mama waabwe naye Namigadde. Nedda. Wano wewaka wano. Bwe nkubamu akafaananyi. Wano balabika bemaka. Gwe siyeko matayo. Nze nsuuga. Gwe nsuubuga wamma. Mwanyina. Ngasanso okulaba. Kale mwanyina. Ngasanso okulaba. Nange okusanga. Ngasanso okulaba. Kale mwanyina. Nange okusanga. Kakabuliriro. Ebbanga ngaddene mwana wa maama. Ebbanga ddene. Katonda wange. Obukyayi. Nga gyendi. Muto wange. Siwo wandikoze. Myaka emeka. Emyaka. Nga wabula. Ngenza okuwulira omuntu ndi mu nnyumba ngenda okuwulira omuntu abuza abaana omanye erinnya lya Namigadde. Namigadde bampita maama Naamu maama Mutebi ebyo bya Namigadde byeyo mukyalo era wempuli alikonyeeko manya lirya mmere mu kika abamuntu mwana wa nnyabo obadde okyayi mbadde nkukyayi ne kati nzize Ola onansana kujanga obuuza. Anti ndaba. Owange wakyukidde ddala. Ebintu bikyuse. Ebintu byashuka. Owaayi. Mwanne. Nkukyalidde ddala. Mwana wa maama. Obadde wankyayira ddala obwenkaniddaawo. Naye. Nga nzize. Obaddeeyo. Neŋŋamba. Obadde otubuzeeko. Badde bbanga ddene. Bannange. Sense okulaba munnaye. Kale mwanyi. Era dde baaba. Mwasize butya ebyo. Ebi munnange. Mugyebale. Alisebo. Mugyebale. Agamba ki? Tewali. Nsanyusa okulaba. Obaaba. Nange nsanyusa obbasa. Essanyu lyempulira ssaawa zino. Lyamwoki waago. Lyamaanyi nnyo. Kwate ebbanga eddene. Eddene nnyo. Waayo. Olona abayisa atya? Owange. Tewakyali kitambula. Tewali kitambula. Kyaba. Nambodono oyinza kyakola. Talana. Siwa takyali kyakola. Babeera beebase ate bakole ki? Kugambye abantu babeera mu omanye ebiganja ebigenda nabyo. Tata Naamu. Baba yanti n'omubeeni. Muko ngasanso kola. Kale muko. Nange wende kusanga. Muko. Wantukyayino naawe olimba. Ebbanga ddene. Eradde muko. Sebuliyo kyetu. Balikateeka. Abagadde. Balungi. Mpozi mwe. Affe gyetu. Embeera. Nze. Embeera nze. Ozeeyo. Nange bwebadde. Neŋŋamba ate ggwe. Muko. Ne mwannyinazi. Namba suuliridde. Kituufu. Kituufu. Olina omusajja kudde. Omugenyi omuge omupiira. Ebintu byawedde byatukuubiza. Maama, tonfumira kyawedde. Obaddiye. Ebbanga ddene. Myaka sigenda 8. Kiweze. Okusingamu. Manyi kolono ono. Ono COVID. Byataaziikule. Sebiriiyo. Mutebi? Kuza byaki? Mutebi? Mutebi? Mama kuyita. Kusookayo. Ngende byange. Mutebi? Banna. Naam.
bamwe bannange. Bakuze kati. Jangu obuze kukojjawo. Babayita mu iso okujja okubuuza abagenyi. Abange mwebuuza biki? Babayita buli eyo. Alina buzibu ddalu. Bannange omwana ono neddalu mutebi. Ddalu ebitakawanya naawe. Ati omulabo yeemu. Tolinga atakamanya ddalu. Kojjamu. Omuntu ayituddewa kandi mulinda babayite. Bannange omwana ono neddalu. Toola gwetawe. Ddalu ebikatawanya. Babalagira Agala nnyo okuzannya. Nnyo. Akuze nno. Omuntu yaliwo emyaka 2. Nsibe emiti eyo. Gye tuli. Mutebi tunulya kojjawo bulungi. Oyo kojjawo. Mutebi. Ng'okuze. Kitawe tawagwa genda. Gende. Egambo wano omuntu ne wabanga panda. Mama leo. Mama leo we. Ngomie. Kuyo obuko. Nendowooza njala yendeetedde n'obukoowu bwonna. Njala yendeetedde obukoowu. Ndowooza kankufunireyo kookulya. Akookulya? Leeta. Yanguwa baba ndi bibi. Yanguwa. Polisi. Nda tukiwa. Iwe walikuja katikanya. Ndeterane ku mazzi naabeko. Yanguwa baba ndi bubi. Yanguwa. Waleseewo era kyenafuna. Kwata ebisowaani byo. Jawo. Jawo ebisowaani byo. Asa Nakiberu ye yafunye ekyebiri. Nakiberu? Nakiberu yani? Tugambe tomanyi Nakiberu. Nviira. Genda. Genda nviira. Nviira. Baba no. Ngokola nnyo. Nina okukola ate nkole. Gwe tokoowa. Nkoowa olwokuba mugamba abagamba nga mu exam. Kale nesuba beera eri mu kuzannya. Kyekyokka. Nika tolaba. Oba oyagala kuba ku magezi. Sama obudde bwange obwedde. Eri mu ofiisi yange. Kyokka kireero. Nika kamenya. Nyezo zonna ezimu baako genda kuzuuza. Nkola kino. Emmere yo sinnagiryako ate bwe nkumanya ogw'omuze. Kale ekituufu ki emmere nakiraba enkono
Ninjibikola. Nalijeko omunoogo. Walayi nageze okulaba nga nkuwaawo. Kale ngenda kulopa ewaamaani. Umuntu ozukukwako otambula kumutuma kuwa bweru. Owanirikana. Nakazi. Bono wesirise wefula atawulya mpozo nonyandete wampiso. Wezi no wezinga omuntu nobera mu nyumba nowezinga omubwezinzi. Kamunguluze haguma tajja kusula kasito tudde wansi. Soda nedda. Nywa amazzi abalwadde b'omusujja tetubakkirizibwa okunywa soda. Nywa nnyo amazzi. Penicillin. Made in India. Store in a cool, dry place. 500 Store in a cool, dry place. Keep out of reach of children. Hey, one. Mutebi. Wanyi baba. Ita Namiro muje. Namiro. Wanyi. Baba tuita. Bade mukolashi. Twetu zanya. Namiro atawilida. Uyo. Yangu wangu nawe. Mama lazio. Mama, tuseko waliyo bageze gula. Siza abenzi wala. Kati mbanja kana mmeko kuzina empeke. Balete ebyokulya ngina kuba wako. Bannange baba. Kishikati mutidde. Magala kujemera baba wamu. Bannange. Bageze batana ebyokulya ndabe kyete ebinyo nga kyagalo kiwaako. Muna amina temumire. Kwata. Sebo nda kunyamya mulwadde. Mama wasinga kulopa mu. Alika nawe ngenda kuwa kuzeeka ongezi. Ekyempiko obemmere. Nera bono. Graze fana mulwadde. Fana ebyoka by'omulabe. Zuga. Ate gwe kiri basawo. Baba, batuwadde empeke mwagende tuwa ku byokulya byaby'omuleetedde. Ogambye ki? Damu okulya ngambye ki? Baba,
Katonda wange. Ono mwana ayagala kunzitira mwana. Omira mpeke ng'oli mulamu. Tamanyi nti eddagala liba ly'abalwadde bannange situka maama tugende mu nnyumba annyonnyole. Ja tugende. Ayagala kunzitira omwana bannange. Nataka zibadde ezivaaga bazinga nani. Bannange. Yango mangu ambuulire bannange. Gwe nakazi. 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 Mbita weyongera kwereka bwebisi nakazi oli mulamu. Nakazi ayagala kunzitira mwana. Wali okirabye ludda wange omuntu waba mulwadde eddagala ali wamu ne n'alimumirira. Oyagala kutta mwana wange njagala nkubulire ng'owulira. Nakazi ayagala kunkola ki? Nakazi. Nakazi. Mama. Mama. Takannamu. Jangu nyambe bannange ndaba omwana wange afa bannange. Nakazi. Abadde ki? Wange kiki? Omwana wange afa. Afa? Eddagala tyalimize? Eddagala nalimulekedde. Nakazi. Tumutwale mu ddwaliro bamukube ku nsi. Natwala mu ddwaliro siri mulwadde. Toli mulwadde? Nakazi. Toli mulwadde. Katonda wange. Toli mulwadde. Nakazi. Toli mulwadde oliki? Eyagambye kiwero yakwadde amagezi. Umaze nojja. Kati olaba kyogenda okukola. Ogenda kwefuula ng'omulwadde. Ng'ate siri mulwadde byadda. Kati kyogamba tosobola kwefuula ng'omulwadde. Leka naawe. Kyogamba tolalangabo. Nali ndwadde naye ate banampempe. Olwo nkantu k'empeke kangu nnyo. Weefuula ng'azimira n'oyasama n'osikasuka ebbali n'onywa amazzi. Wezinaayitirira obungi. Naawe bunnamiro naawe butoonyo osobola ozibuwa. Gw'oli mukulu waabwe osobola ozibuwa obulagira bulagizi. Omusinga naye gwe n'empiso ngitya. Naawe kati empiso kyokka ekintu ky'okwefuula obwefuuzi ng'olwo kisobola kukubya mpiso. Kali gwe kyogamba tokoowa. Kati kola kigambe. Kati tandikirawo. Olwaleero. Kyokka n'alyoka addira empeke ze namuwadde okumira. N'aziwa omwana wange musanze ali wali ku lubalaza yeenyoola okufa obufi. Gwe Nakazi. Nenda kukukuba olwali ojja kukitegeera. Mwene mukibemu amagezi gamwago temwasazesaze muleka okukola emirimu olwali ojja kisasula. Owaali weefudde ki? Mwagala kwefuula abatategeera ewaka wano. Olyoka oddira empeke oziwa omwana wange afe. Nyawo. Bitawo ngenda kukuba olwali ojja kitegeera. Bitawo tugenda n'omuso. Kwenu olina kyononya akola. Mama Sala, embegi dio, embes max, kule mek, ikumi, gumu, edidi. Mama Sala, embegi dio, embes max, kule, ikumi, obwana buno bungulidde akantu nekanzeka juki bukabuuse ate ng'ekisinga okunsanyuza mulinzi yakabuuse amazima nanyumirwanga akazanya zakazanya kukanyimiranga kankubyanga nebutuukirwa kanaatera nga nkaddamu ng'obukangaze obuyoga banoonya bunoonya nga kiba okuzibuki abayi muli mutya taata waali sawa mutuyitirako tambula ogende omuyite mangu. akazanya kampuya kibooko
naye obwongo mbeera nga kasigala munga neobagira okulinga mugamba mutya mujeba muli mutye naye embeera yammwe simbi nabe ttama muli bulungi fe ekyalo naawe olaba embeera si nnungi nabe ttama mbeera ffe ekyalo kitufunyiza mbeera si nnungi mugamba mutya tuli eni embeera bwetyo ffe gyetuli mukama waffe ensonga ogimanyi ebyawo byabaawo naye omugagga atubanja ate naffe bwolaba tetuyimiridde tuli bubi ebyo naye ebyo nange nembaddeko ezo nazo nzimanyi kakati andabe wiiki eno bweneeba eggwako ngenda kubasasulako ekitundu kati ezisigadde nzibasasule ng'emugalo gugedde tusindiseeyo n'akantu mbeera nga si ya mulimbe omusajja gye najja ebintu amanja ate buli wandaba yanfudde nga muyaaye kati jjukira yamanyi sente naziri emoloka teriiwo jjukira wagijjawo kati yamanyi sente nze nazikolaki bawakiri baako ne kootuwa tuleme genderawo mazima amatuufu temutya sente zammwe nina ziba yingini temufaayo ngenda kubawa temufaayo kale mubeere bulungi kyogamba tunaatera okutuuka amaka gagali ogala ndalaba weewomba nakibera mama leo sigenda kutuusa ate lwaki obuzibu nakibera mukwano wange gende naawe saagala amanye nti nze akuleese era dde nnyabo sibyete nno nnyabo bulungi nnyabo ng'olabika akooye omuto ali atya omuto gyali bwatyo ali bulungi ng'era nange omukulu gwondaba siri mu mbeera nnungi nnyo olw'ensonga ezitali ziwoni wammanga mukyala munange mbuuliraako nsonga ki nti muwala we gyakomye okwesimba ne kitaawe w'omwana ono ku kkubo wenkomye okubonaabona n'omwana wange omuto bw'ati muwala wange nga gwe kennyini wali obensangiddeko ne muwala wonna kibeeru kuba taata w'omwana ono buli sente yonna agimalira mu maka ga
Mukyala munange naye ekintu kyoyogerako kandabanga abuze nyabo sinnaba kubula kubanga era nsuubira wali omusanzeeko gwe kennyini ne muwala nakibere olw'ensonga eyo mwemulukamuleke wamukiraika kitayo wana mukyala munange wabula kyoba tokola kwe kusuula omwana wo gwe nnyabo omwana mulinde nga bwe nandimulinze nabo nikibazo ojja kukimenya nti abanyarwanda tebatukinira awo ndakubereka nti abanzi